Batya Bulungi. amanya gwani? Omuto Nansi. Okay. Buzibu ki? Obuzibu obuliwo eno bits ya revoke oluyimba lwange ku account yange. Okay. Of which simanyi lwaki because Saka ye writer wange yagenda nakola oluyimba mu studio ya eno naluleta ku studio yaffe tulugule. Manager wange yali talina obulungi sente nankubira nangamba Nansi sinaawo ki sente. Namugamba tofa I have my little money oluyimba lulina kye lusobola okunyongerako nenkwata sente nenziwereza manager. Nagula oluyimba ne bategeeragana bulungi okitegeera nasasula oluyimba. Kati we yamala ne batuweereza ne beat nkoleko rehearsals ngoluyimba naluvaisingira mu studio ya eno beats okitegeera wayitawo akaseera katini eno beats nga nkubira from nowhere nga ngamba oluyimba temulukola lwa nsonga waliwo muyimbi ow'amaanyi gwenjagala odduwa okitegeera alesa akasente akategeerekeka mwe mukwate sente zammwe oluyimba tuluwooli nemugamba no oluyimba nalugula nga ndukola ki nga ndwagala lina wesobola okunteka sirukuddiza ndwagala okitegeera nga eno bitsa nga mugambe na bade zijana ku recordinga okitegeera nga ngamba tojja sigenda ku voice nga oluyimba nnago ngenda okola ki odduwa nga mugamba oluyimba lwange luleke nga asirika bwasirika nga nange nkwata oluyimba lwange ngejanga nti tojja sigenda ku voice nga ndutwala wa shaka nga ndukolere wa shaka okitegeera nga mala nga shootinga visualizer nga njiteekayo nga bagiraba tebalina kye bakola basirika ndowooza nga balowooza mimi ky'amaanyi gwe yagamba gwagenda do teyamuŋŋamba na buli kati tamwogera ekitegeera nga basirika nga mala okola visualizer nga balowooza oyo muyimbi muto tebijja ttambula ndowooza mu ndowooza zaabwe ng'olimba baluleka maze okukola video yange taddemu sente kwa visualizer badde mazeyo mwezi mulamba n'ekitundu taddemu sente zange nkoze buli kimu from nowhere nga ngendo kebera nga eno beats are revoking oluyimba lwange okitegeera we nagezezzaako okwogera naye mutuke mubuze anko wakoze otya oluyimba lwange wa revoking story ki yandaze nti talina kwogera nange kweza ensonga kyokka ng'oluyimba lwe revoking lwange amaloboozi agalimu gange sente zalugula zaali zange ezakoze video zaali zange buli kimu kyange buli ku akaunti yange atandaga talina kwogera nange kweza ensonga yalusiimudde yalutaddeko corporate of which ze ne eno sina ntegeeragana naye kubanga oluyimba nalugula ku Saka kyonna kyonna kye nnina okwogera nina kyogera nze ne rate w'oluyimba kuba gwe nagulako oluyimba simanyi wa eno wayingiriramu mu nsonga ezo bo olw'okubanga balina abayimbi baabwe baagala okugula ab'amannya bo balowooza nti ffe abayimbi abato tetwetaaga mikisa kusituka they treat us the way they want okitegeera nti at least nga tannaba ku revoking account yange yandize nangamba Nansi oluyimba lwotaddeyo sirulwa lugjeeyo okitegeera oba kino nensooka mbeera notified netusooka twogerezeganyaawo before doing anything naye yatadde ekintu ku account yange buli muntu atuukayo akisangayo abantu balowooza ndi mubbi wa nnyimba okitegeera kyokka ng'oluyimba nalusasula ku ssente zange nagenda nenjiriba obusente obwange nembuteeka mu luyimba yandibadde asooka nangamba Nansi oluyimba lwokuze si lulwo lugjeeyo lwa nsonga bweti nebweti okitegeera kuba nze oluyimba nalugula ku writer nze oluyimba lwange ndwagala naye oteekamu buli kimu kyonna nga ndwagala nga mmanyi lulina we lusobola okunteka kufana strugglinga kuyitawo katate gwe muganda wange mba ntaddewo ekkuba erimpisawo ate gwe nombikako ettaka kati ayagala nzire mukyalo obusente bwange bonna mama wange bwe yeewola bonna ne mbukwata ne mbuteekamu nga mmanyi bulina we bugenda okunteeka katate yakutte ettaka ambise webbu kati ayagala nkole ntya wamukubiddeko ku ssimu nagezezzaako okwogera naye nkugambye nandaga talina kwogera nange ku nsonga ezo okitegeera and I deserve a right to know what's going on with my music because it's my account. Okay. Yeah. So wamukubira yagamba you're not supposed to talk. Nze mukubira nabivuddeko kubanga nagezezzaako okwogera naye nandaga nti sinze gwayogina okwogera naye okitegeera nange kwe kusalawo finding other ways engeri gyonyinza oyitamu eno embeera. Wayogeddeko n'abantu abaguze oluyimba era what do they say? Abantu abanguze oluyimba nabo bangamba ensonga zange nina zimaliriza na eno okitegeera of which yanaze talina kwogera nange ate nze sina nsonga ze nina maliriza na eno ensonga zange nina zimaliriza na writer gwe nagulako oluyimba Saka gwe nina omaliriza naye ensonga kati nebuuza eno beats ayingiriramu wa okujja ku account yange okurevoking oluyimba lwange okitegeera ekyo nange kinandiyagadde omumanya ze eno sina kye mwagaza ze just njagala ekintu eki ajje bye yatadde ku account yange
aleko oluyimba lwange lutambule kuba nalutekamu ssente zange. Singa tekikola, what's the way forward? Then tugenda mu mateeka and I'm ready for anything. Kubanga buli kimu weekiri ekiraga nti eno si yayina obujulizi, si yayina obuvunaanyizibwa ku luyimba olwo. Sakka ye yanguza oluyimba. Kati buli kimu weekiri ekiraga nti oluyimba twalugula. Kati awo tujja kugenda mu mateeka ekijja kijje. Thank you.